Hajji mulesa afudde anti. Hajji mulesa afudde. Anti babanga bavaawo. Hajjat abadde yeewungulako n'avaawo awo. Anti wulira. Hajji agamba. N'ekiro kye baamukwa olunaku olwo yava ewaka okusiibula yali yasiza agikuba. Mubuuzizza mu bigambo bye. Hajji nga yagwa ku kizibu. Mama Fina akikuttemu. Mama Fina ngambye ekintu akiyingiddemu. Omukyala alina amayembe mazito. Gogera Luswayiri Lulingala. Ono nakisui. Alina amayembe. Hajji tali yekka. Era bali mukulwa ensi eri mukulwana kulabanga bamutaggululako kizibu naye ndinaga amayembe makambe gagate tuva wano omukibuli singova mu kkomero omukyalo ono tomuddire nze badde siruma mu bigambo nangamba wallahi ya Mungu nurudini sisobola kuva mu bantu oyo mukazi tanjagalangako nemubuuza takwagalangako nangamba nakitegedde nakakimanya kati nga ye Hajji naye tali mukali akaguli ayina bye bamuyimiriza alaba mulabye mu kaddooko ng'ali mabega wansereko alaba bulamuzi naye ng'abantu bajjudde wali onoonya woowulirira wooteeseza nga tewali naye nga ffe tugamba kimu abantu ffe twabakunga mubeerewo Hajjat olaba tanatuuka yatuuse yatuuse yasanze mwe mwatuuse dda oba mutulayo we yayise kuba teyajjidde mu mmotoka ye oba yasoose ajjira mu yannaalongo kitone yati nga amaaso amagama akompola engeri ya mpisi tugaa Hajjat ogenda kuwulira Hajjat ogenda kukiwulira teri kussa mukono tuwagaawo ne tuwagaawo mangu mangaawo omulamuzi n'agamba n'ensonga eyo tugenda kuddayo tunoonya obujulizi tukomewo nga 10 mmeka dasatolo polisi yasabayo obudde omulamuzi yayogera awanise emikono bwati abantu amaziga ne gayiika ng'ayogera lusiraamu lwokka nti Mungu wange yekka kalya Mungu waffe yasalawo kamanyi nga ke katambula kokka azikali ne zikaaba Hajji ne bamujja mu kkooti wali ne bamutambuza mpola ng'endulu evuga endulu n'okwesuuza n'okukaaba Amadi Nsereko nti kanso we oba bakanso nga waliwo bakanso basatu baweebwa omukisa ogwogera naye ng'ate embulako gomu ku bakanso ne twesogga akafubo bana bakanso babadde basatu naawe nange abutandika akulira bakanso abulimu akuli oludda olwolereza Hajji ne tutuuka ne twogera ne Hajji ne twogera biki bye mwogedde omulabi waffe yandyagadde obimanya atubuulira bwali mu mbeera engeri gyalimu ekigo ng'atugamba tebamuyisizza bubi unaatuuka butuusi sebo nsanyusa okukulaba obadde wategese dda mbadde nategese dda akatebe kulikayo mu kkooti abalabi baffe obwedda balinda nga bagamba nti nno Hajji ye yagoberera ensonga eno n'atuuka n'okugenda mu kkomera ekigo n'alaba Hajji naleka mugenda ku poliisi ng'omukazi bamukutte wano ku byapa byagira n'aleeta gye yali yabisinga taata w'omwana n'atandika bigobako mwami kintu kakati nno muleesi twakoma ng'agenda ku poliisi kale ale ne ku lwomukaaga era baamutwala ekibuye ku poliisi ate nga kiki ndagamuntu azinnyonnyole kakati muleesi agenda lutuviira ku ntono abadde mu kkooti olwaleero mujjukira bulungi nnyo ye yali ekigo ng'agenza okulaba ku Hajji Ali lwe bagamba okuba nti nno yakwata omwana ate owuwe bitambudde bitya sooka olutuviire ku ntono naye embeera zino tuzibaddemu nnyo abantu beesunze omusango guno abantu ekibeesunzizza omusango guno ate nkulaba wenna okoze kiki omusango gubadde gukuwuuba nnyo temwebaka kati bwe mbeera wano ku YouTube ne tukola bino ali ku TikTok mbaako ne bempeereza abali mu mawanga ag'enjawulo ne bukya ku makya abali e Canada baagala okubeerayo ku ssaawa 10 ez'ekiro 9 abali e Bungereza bo baagala ku 5 ez'ekiro baba banyusenyusa abamu ne Canada kyekimu America ne European countries
munana nanti kati amba bazukuka buzukusi kati obudde ne bubagana nga balina kugenda kuchapa kati ekireyo ku ssaawa 6 abamu baba batandise okukendeezaamu kati abakola kati babadde bakwetaaga nnyo era babadde basinga okuteeka mu kintu kino okulaba n'odini tutuuseeko gendayo laba kino laba kiri olunaku nga lutuuka olwaleero nze sikeera omumanyi oli mulangira sikeera naye bwe mba naakeera omanyi ekizibu ekimenya mu nsi eno okuteekateeka okeere otulo ne tugamba sefere tuliiwo n'obeera mu buliri bakita kukopola maaso ng'olwaga singa tujja naye Katonda nnyambye zigenza okuwera 12 nga ngomaze ogolokoka dda nga namaze dda okusaala nekoleera batugamba kajjansi ate kitende tugenza okumala nga ate kooti eri bwebajja gye bagiteeka niira obayitawo kitende ebwebajja anti naye kati bwe baba bakugambye kajjansi oba opimamu nti kirabika wakati wa kajjansi nekitende era nga bw'oyogedde buli muntu obwedda ankubira nga tuli kajjansi Nuluddin kooti ye kajjansi eriwa nga terabika tuli kajjansi paka lebangambye nti tuuka ekitende Gawucho gwe tuuka ku ebwebajja olaba Rubis opposite kooti we bagiteekaawo mpya erina ku kkubo ne tugenda ne tukyama saawa zigenda okubeera ssaawa emu n'ekitundu okumanya abamagye aba prisons emu kitundu 45 nga babatuusizza dda naye mbadde mwe babaleetera mu baasi kale looleza ddamu okukola kubasibe bwabuukaku balina baasi zentera okula wano ku Buganda Road nina baasi zenda wano ku Buganda Road awo ezo zireeta bano bamwapa prison abana b'ekigo baloole loole njirabye loole nge weeri ne babajjako nga bawerako ne babatuusa kati bwe babayingiza babateeka balinawo ekintu eringa container bweti ne muyingira omwo era n'akatimba libanga kukomera weriri awo ku gundi ne babateeka munda awo ne tutuuka ne batandika okumbuuza Nuluddin t-shirt ziriwa batugamba nga bandi bubi ng'abantu bonna baagala kimu kwambala zino t-shirt za Equity for Men Free Haji Ali ate ng'ekisinga okunyumira bakazi be basinga okugamba gojja kalaba vidiyo ez'enjawulo omukazi gwo bamukubidde enduulu ng'abula kuyita wansi mu ttaka mutemugwe mubbigwe olwogolo anti waliwo enduulu y'omubbi Hajjat asinga omusibe nze nkubulira omusibe alina emirembe okusinga Hajjat mwana ndoza mmoze mugana gwani okay kakati Haji tubale tuli awo bbiri Esebo tutuddawo abantu bawera jukira tuli mu kooti eya excitement omusango guno buli omwala bagumukwatako kitegeeza abantu abali mu kooti tebamanyi nnyo kyabaleese bali mu kimu Free Haji Ali tebagala kumanya kirala kyonna ne procedures zonna tetumanyi kati gwolwo oli luddawo essaawa eyo ndi mu bantu bano ababadde bakutte ebipande abo bembadde nnengera ndi mu bantu abo jjukira kati olw'okuba nze nkulembeddemu ekintu kino kati essaawa eyo gye njogerako eraga nti nze nkyaliwo nze sitawo olunaku balimu banataata tojjanga okwo abantu nga mmwe kati nga we tuli awo nti bannange ffenna tulwanira wamu ne mbanyonyola nti tetuli mu kulwanirira Haji nti oba yakwata bamote
ne tuli mu kulwanirira abasajja bwenkanya abasajja ne Hajji waba yakwata avunaanibwe ne waba teyakwata mwana ono waliwerewo buki obwenkanya endulwawe olwonga gwe olinga kamala byonna wendi awo bantu bonna beetololera ku ggwe banneetoloddeko olwo temunnayingira kooti tetunnayingira mukyali bweru kati nnyina t-shirt endala ziri mu motoka emu eri gy'omanye eyiyo ngendo nagipakinze wala tugenda ne mutabani ono eno Benz okuzino nayo tugenda okudda ate nga batugambye kati muyingire t-shirt zangaawo wenziteeka sirabawo twala tugende waliwo agabanenze singira sina t-shirt netuwayo abantu bana t-shirt esatu bana obadde mu kintu ne tuyingira kooti ogiyingira ng'eringa nga press conference kiki batuddawo mu bintu biri nnomo omulamuzi tatudde eri waggulu gye batuula emmeeza weeri awo n'emmeeza ya Nsereko Muhammad Kanso Nsereko mulabye nga naye atudde wali then kati nga ye Hajji naye tali mukali akaguli ayina bwe bamuyimiriza alaba buki mulabye mu kaddooko ng'ali mabega wa Nsereko alaba bulabi bwati naye ng'abantu bajjudde wali onoonya woowulirira wooteeseza nga tewali naye nga ffe tugamba kimu abantu ffe twabakunga mubeerewo Hajjat olaba tanatuuka yatuuse yasanze mwe mwatuuse dda oba tetulayo we yayise kuba teyajjidde mu mmotoka ye oba yeyasose agira mu ya Nnaalongo kitone wabula Hajjat abonyeebonye talinaayo muntu amuwolereza n'omu n'omu n'abeewabwe bamugambye weemalire ebizibu byo era ye ozambe bizibu byo byemalira bwatyo bw'abadde azze ng'ozambe ng'alina Nnaalongo kitone ng'alinga enfuuzi nga talinaako ate kati wali tabadde teyitaaga looya of course abedde ne gubadde gwa kusomamu busomi kusomera kaakati Hajjat atuula mu nsonda yo wali tuwayo abantu bana t-shirt esatu obadde mu kintu ne tuyingira kooti ogiyingira ng'eringa nga press conference kiki batuddawo mu bintu biri nnomo omulamuzi tatudde eri waggulu gye batuula emmeeza weeri awo n'emmeeza ya Nsereko Muhammad Kanso Nsereko mulabye nga naye atudde wali then kati nga ye Hajji naye tali mukali akaguli ayina bwe bamuyimiriza alaba mulabye mu kaddooko ng'ali mabega wa Nsereko alaba bulamuzi naye ng'abantu bajjudde wali onoonya woowulirira wooteeseza nga tewali naye nga ffe tugamba kimu abantu ffe twabakunga mubeerewo Hajjat olaba tanatuuka yatuuse yasanze mwe mwatuuse dda oba tetulayo we yayise kuba teyajjidde mu mmotoka ye oba yeyasose agira mu ya Nnaalongo kitone wabula Hajjat abonyeebonye talinaayo muntu amuwolereza n'omu n'omu n'abeewabwe bamugambye weemalire ebizibu byo era ye ozambe bizibu byo byemalira bwatyo bw'abadde azze ng'ozambe ng'alina Nnaalongo kitone ng'alinga enfuuzi nga talinaako ate kati wali tabadde teyitaaga looya looya of course abedde ne gubadde gwa kusomamu busomi kusomera kaakati Hajjat atuula mu nsonda ye wali Hajjat ebigambo bimusobyeko atunudde naye Hajji azze nekitone yekka jjukira wali eba state nga Hajjat atunudde ali wali Hajji amutunulidde bw'ati nga tamuggyako liiso akenga mukenge ayagala amutunulire mu maaso amugambe okakasa Hajjat ng'ali bw'ati tabitegeera nga nammwe temumuggyako liiso nga tugamba Hajjat ojja kuleeta yakwata omwana otaliya mama nyabo ojja kuleeta yakwata omwana sawa nga gutandika mulamuzi ayogera awo jjukira nkugambye ekkooti ekubyeko bugule
tetuli mu twazze tuva okulola t-shirt bagaddewo wonna atulumu mwatuddewa tewabadde kutuula wali mbadde muyimiridde buyimirizi eri kooti ya mukiti tuyimiridde muti gw'omu kooti munda tuyimiridde buyimirizi atudde abadde mulamuzi yekka kale n'abatono Muhammad Nserekawo betulabye naye wabadde abatudde naye nga n'abantu okutula tisikuba kaliku baagala kulaba bali bali twagala kulaba bannange abantu basabye obwenkanya baagala bwenkanya watali kuttira muntu yenna ku liiso naye ng'omulamuzi amateeka bwe gatugamba kukusomera kubanga kooti nto okusaba kulina kubeera mu kooti nkulu ekibuuzo kya Nsereko kiri kimu byonna biwedde mulina obujulizi tusabe batusomere olunaku lwe tugenda okugenda mu high court tebanneteekateeka bagamba Hajjat obujulizi bw'ogamba buli wanti sirina awamma buwamme netaaga okusooka okutuula ate tukole tuki nti amateeka gagamba ki nti state evunaanyizibwa okulaba nga eweebwa obudde ekuŋŋaanya obujulizi ng'abantu bagaa tetwagala kumanya omuntu mwamukwata temulina bujulizi lwaki temugusala kati nti bannange olwo Nsereko alinnye enkandaggo Nsereko ye engeri gy'alirooya abisuubira naye nga ffe eno tetwagala kumanya mwatugamba omusajja yakwata omwana kati obujulizi munoonya ki olwedde ekyamukwasa mukirina munoonya ki munoonya mundu ye gwe mwakwata waali bwe muba mugamba omuwala mumulina ewiiki zino kumpi omwezi omulamba munoonya ki Hajjat nga amaaso amagama akompola engeri ya mpisi tugaa Hajjat ogenda kuguwulira Hajjat ogenda kukiwulira teri kussa mukono tuwagaawo ne tuwagaawo mangu mangaawo omulamuzi n'agamba n'ensonga eyo tugenda kuddayo tunoonya obujulizi tukomewo nga 10 polisi yasabayo obudde omulamuzi yayogera ebyo yabigize dda bayiseemu dda omulamuzi amaze okukyogera ennaku zino nga 13 tukomawo omwezi ogujja tukomawo wano wennyini kooti emusindike mu kooti enkulu ebyokweyimirwa babyogeddeko ki ani olwokuba tebanna asomerwa busomerwa netwaha ne tubuuza ku byokweyimirira lwaki bamweyimirira kooti nto application zisobola okugenda mu kooti enkulu ne bwabanga bakyamusomera abagambye bwe kibanga tannasomerwa kumanya bujulizi nti weebuli balina okumutandika nti genda mu kooti ki enkulu naddayo ne batuyamba olwo ziri ssaawa 3:30 ne bamugjayo eri oli muzira akutta akati k'abasajja abanyigirizibwa ababbiddwa abatulugunyiziddwa bakyala kimpadde bakazi mpala kitale ayongedde okuzibula abantu amaaso nti abakazi bapanga awanisa emikono bw'ati abantu amaziga ne gayiika ng'ayogera lusiraamu lwokka nti mungu wange yekka kalya mungu waffe yasalawo kamanyi nga ke katambula kokka azikaali ne zikaaba Haji ne bamujja mu kooti wali ne bamutambuza mpola ng'endulu evuga endulu n'okwesuuza n'okukaaba era mu Hajjat yabeere nnyo nsaba aweebwa obukuumi mukazi wattu abantu bajja mulya bumere asaana kuweebwa bukuumi asaana asulengawo ku kooti tumusangewo so si kujja buzi ku makya talina waayita kuba luno lwe tugenda ate okuddayo nga 13 abantu bagenda kubeera bayiti kuba leero kubaddemu okubuzaabuzibwa essaawa buli tugambe kooti tetuzoogera nene kati era batugambye ku 3 ssaawa mmeka 3 era lwe tuddayo ez'okumakya kati ne kooti tutegeddewo eri luli tubalire tumanyi tugamba akajjansi omala kyetala waliwo yaŋŋambye nti guli makinde ne mugamba nedda kikeni yabadde ankubira ne mugamba tuli gundi tuli kitende so gye byaggweredde nga Haji bamugjeyo mu kooti
bamuzizayo wano mu kakonteina akaliwo ng'ekkomera enkamanya ako mwali ayimiridde awo olwo abanyonyi babakkiriza omusisinkana ng'ensi eweddeyo yonna eyagala kumusisinkana naye nga poliisi yakomera prisons n'abapoliisi ba bulijjo bali ku kimu musembere waali mututegeere nabo bakangakanga musembere waali kati bamutwali wali ababadde wabagendawo omusajja n'agamba tewali buzibu atuuka wali muyingize ate omuvunaane ki bamukuyingiza ate oyagala kuyingira nanyingira abantu baboneredde ne bagamba kaakati kyetuba tukola Muhammad Nsereko nti okay kanso we oba bakanso nga waliwo bakanso basatu baweebwa omukisa ogwogera naye ng'ate mbulako bakanso gomu ku bakanso ne twesogga akafubo bana bakanso babadde basatu naawe nange abutandika akulira bakanso abulimu akulira oludda olwolereza Hajji ne tutuuka ne twogera ne Hajji ne twogera biki bye mwogedde omulabi waffe yandyagadde obimanya atubuulira bwali mu mbeera engeri gyalimu ekigo ng'atugamba tebamuyisizza bubi oba abadde ali mu 17 eyo nga gyali buwadi 17 gyali eyo ne bamubuuza naye bino n'agamba ekituufu kiri nti mukake Hajjat oyo ye abadde asaba Hajjat akakibwe aleeta obujulizi bamukaka producinga obujulizi tayagala yebuzebuze baagala Hajjat akole ekintu kimu ajjeyo obujulizi kane boogeramu awo n'Ensereko ne kanso omulala awo netumala ne tuvaayo kati awo ne tuvaayo nja kukuzaayo wenziriddeyo ate naye ne tuddamu ne twogera ebyange nga nze liidi kanso we poliisi emaze nekukkiriza abantu nga bamaze wayisa essaawa nga 2 nzizeyo nga akuliramu ekibiina kino ekyo alwanirira abaani alwanirira abasajja okuba n'obwenkanya naye wano nkuvaayo tuve wansereko tukka wansi fulufiga ayingira asaze tinti mupya akaviri akapya agiddemu open roof kiki ayagala kujja nga Hajjat siraba waali njagala kumulaba aliwa agiddemu open roof oliwa Benz Hajjat oliwa ng'ayagala mulya bufifi ne tumuwooyawooyandi ngeri gye biri mu kooti fulufiga kakkana nti nedda sikakkana ye nga takakkana lwaki ye takakkana ne muga fulufiga bintu biri mu kooti obusungu bw'owulira n'abantu b'olaba wano bwe bawulira abamu bakaaba nga naye bazadde maama wa Hajji yazze basisita be bazze mukyala we nnamba emu azze n'agamba basookera gundi eyo mpigi oba Butambala yeeyo nga Hajji akyeyiiya bakava Rwanda yava Rwanda Hajji si mwana muzaale wa wano bava Rwanda batuukireyo empigi Butambala eyo ne babeera ku kyalo ekimu nga lwo ne Hajji ajjukira nti baali baneiba ngaali Hajji aga nti Hajji oyo okumanya yali yasoma obukakkamu kati nga n'agamba nti ne mukazi we ow'ewaka Hajji ono ayinza okuba tamumanyiri bwafaanana ono mukwano gwe ne tumubuuza nga lwaki n'agamba Hajji nze namulabanga era ye yanjigiriza nti si kirungi kutunulira muka munno kiki nti nga bwe banyumya bonna abamutunulidde bwati ne banyumya naye bw'aba ali ne mukyala we anyumya atunuddemu bwati tayagala ofunemu kirowoozo kyonna nti oba ng'atunulidde mukazi wange naŋŋamba era ye ayina ekyo zayinza okuba tamanyi bwa ebbanga eriyiseewo tamujjukira kubanga teyamutunulanga mu feesi okitegeera omusajja nga ayina imaani nnyo toya bagamba amaaso menzi nti amaaso gasobola okwonoona naddala ng'ago agago g'otunula nze ntunula amaaso go si malungi nnyo eri abantu
nze bintu byenna kukoppako kutunula ate situnula nnyo okikola otya nakyo nkiyiga gwe otunula n'oluddiini ekyo kitone mukama yakikuwa leka kyejjaku si kyejjaako mukama yakuwa ndi mu kurecognizinga musomesa naye kakati nze kyendina okukuyambako okukekkereza amaaso ago Hajji akikoze atugambye tutunulira mukazi beera mukkakkamu beera ku bibyo naye ne tugiraawo akati fulufiga ayingirawo mu luzungu na luganda nga lwayogera lwokka omanyi kino ekibiina kirimu nga yakyogerawo equality for men twagala gavumenti etunulire n'agamba abantu sajja bakyaye gavumenti eno akyaddeko eyo nti no gavumenti eno egenda kuva mu buyinza lw'abasajja banyigiriziddwa nnyo proviga todeka byabufuzi naŋŋamba kino nkikugamba gavumenti etitiibizza nnyo abakazi nebaterawo buli kintu kyonna kyabakazi ekityobola abasajja ekimaliza nga kinyigiriza abasajja kati abasajja bali mu ggwanga lino nga bakoowa gavumenti eno olw'polisi yateekawo nga zireeta abakazi babye ku basajja ebintu bali mabavunze abalala babasse abalala babawasizza babazaddemu abantu abalala tewali teeka gy'ovunaana waluka gwalina gwavunaana anyumyako binyumi naye akulaga yaweerera abaana abatali babe naye maama ye asigala ye maama y'omu agenda kusigala abafunamu yadde waluka gakizudde nti abaana si babe kati taata w'abaana ayinza okujja omutuufu okitegeera nyina omulenzi yanyumirizza nti baali ku kyalo eyo e Masaka nga basoma ne bakwata omuwala mbu yamufunisizza olubuto ne bamutwala mu kkomera n'amalayo emyaka gye ng'ebiri naye mbu bwe yavuddeeyo omuwala yabadde agenda e Dubai okuba ekyeri n'akwata omwana ate n'amutwalira taata w'omutuufu kiki nga n'omwana bulijjo akimanyi taata wono si yamuzaala naye bamusiba bakukuta ne maama we ne taata maama ne taata kati ne batwala omuvubuka ne bamusiba emyaka gye ebiri bamala omusiba emyaka gye ebiri avaayo kati ate bakwata omwana bamuwa taata w'omutuufu kati eyo embeera ey'abasajja bakyayinza okulonda gavumenti n'oteekamu kkomera eruzira wulira sinaariyo eyo olw'okuba omuwala yalumiriza omulenzi nze nyina omulenzi waffe bamuyita musaazi era baali baveeyo namasuba kasomera kayita sita bavaayo basommadde musaazi yasoma mukulu ali mu P7 ng'alina ekirevu yali yava mu kyalo nga bino bamayi basoma bagira ne bamala bakujjana ne tobitegeera ne bakusika emabega kati ogenda omusika nga atuludde kati abo basoma P7 ajja n'akawala akamu bakomawo bwenna kati akalabe kaavayo kakyame wa boyfriend akabuzaabuziza gye kaasula musazi nga tusula ffenna namasuba mu kikajjo mu nju y'emu tuba tuli awo ku makya ng'akawala kasonze ewaka kasuzzeko na musaazi kasuze ne musaazi ne bamutwala ku poliisi y'omu kikajjo byaggwera katwe ku poliisi nga bamugyemu 5 obujulizi tebwalaga gye yasula omuwala ye bujulizi wabadde n'omwana waffe ekiro naye nga yasuze mu nnyumba temwawayo bujulizi ate buliwa nti musaazi twasuze naye wano tebabibala mulimba ati ne poliisi ebeenoonya kulya kyekizibu ekiri wano nga bakuyoola bamutwala mu kikajjo biki naye omuwala oluvannyuma n'agamba musaazi nze nadde oli babadde bajja musiba koye nti wabadde owaddeyo nze nti mwe wammwe muyina ssente banange nyinza okukafuumuula emigere n'empi banzizaayo buuza mu kkomera naye nga biri mukimu nti omuwala ye kasita akola ki akwetegako ekigambo ekyo kati abasajja batuuse ku leva egamba twesonyiwe bakazi ekiri ku mikutu gyonna abakazi basinga mumaaza bali mu kukaaba amaziga nti omukazi yaleese obuzibu abasajja waliwo pasito yavudde naŋŋamba yakafuna cases 30 bino okugamba mazima pasito yakafuna cases 30 buli mukazi yajja n'omwana abasajja babagambye omwana mumuzeeyo mutwale gye bamuzaala omwana mutwale gye bamukaanira gye bamuzaala omwana mutwale gye bamuzaala nyina omusajja omuvubuka yange oba yabadde asala naŋŋamba nze singa mother wange mumugobye mumugobye ne mugaa ate buzibu ki ku byenda bye
kamugobe kati ng'ebizibu tebinnakola ki tebinnajja ne yeegayirira ne bajja mu maaso gange ne mbatuuza omuvubuka n'aŋŋamba asayininge nti wano aliwo ku lulwe era akkiriza omwana abeere gy'ali n'okukyala takyala katonda wange kubanga ne munju wabata ne mugamba ne bw'oba toliiwo hoolidde n'aŋŋamba Hajji yabadde Sudaani omukazi yagumutaddeko kuba Hajji yajja mu Juni omwana baamukwata muki mu May naye yo poliisi tebaagala bimanya naye nedda ekyo tekiriiko ku bantu waliwo bambi abakyala abatalina mizeejo ono Hajjat ye mubbi era ayagala byabugagga era ayinza n'okuba nga omuze ogwo gwazaabeera nabwo ng'ajja akumpanya ebintu by'abasajja era babadde bamugattagatta awo ba Hajji ate lisiti y'abasajja tennaggwayo baliwo twakafunako eri official waliwo endala ayina babadde ajjabba naye ng'abakazi bonna bambisibwe batyo bebafaanana waliyo abalungi abazze n'abaana mu maka g'abasajja n'abasajja ne balabirira abaana abo owulidde kubanga ebiseera ebisinga abaana abo abasooka babazaala mu busajjasajja bwa ku kyalo bakalima waka kaana ka bodaboda kati agenda okufuna omusajja kwezi oba Nuruddini ng'olwedde yazaala mu kali akateesobola kati ajja n'akaana ke bambi ku ngugu n'okaweerera n'okalira naye sinaali ezo zibaddewo nnyingi nze kankikubuulire zibaddewo nnyingi ezo ez'engeri ng'eyo nalirako omwana bamumpeereza ewaka kaana akawala kange sijja kwogera mannya ne bakaleeta ne maama wako ng'abeera wange maama wako bambi n'afiira awo mulamu wange ne ngamba akaana kano mukaleese kalira abaana bange nedda kakagende mu ssomero kasome akaana nenkakkirize nenkaweerera ne katuuka mu siniya 3 omukyalo oyo gwe nali nzaddemu abaana natandika okukajonyesa akaggalira ebweru ne mugamba omwana ono gwoggalira ebweru kumba ate ayina omusajja omulala mukoddomi wange gwayagala mukoddomi wange namuwe emmotoka avuga emmotoka ya ssomero oyo yandibadde mukyala wange ate ayagala mukoddomi wange azaalibwa ne mukyala wange gwembeera naye okitegedde obwenzi bw'abakazi okitegedde mukoddomi wange adda ku mukyala wange omulala gwembeera naye gwolina kati namuwa emmotoka ng'avuga baana ba ssomero ew'omukyalo oyo gwe nazaalamu abaana kaakati ng'asulayo olw'okukeerera okutambuza emmotoka atusomba abaana akwata obudde kati kawala kange ako weekali nako wekaviira okugenda okusoma Kasubi secondary mpulira kati holide bwe yatuukanga nga kako ku ssomero nga balina gye bakawerekanze byessaamanyanga bano basobole okwegazaanyiza obulungi ewakaawo nga tewali aluleeta kati akaana kanzibirako akaana kakugamba nti mukoddomi we yasula mu buliri ne maama nkeera sawa 11 nzijewo mukoddomi wange n'afubutuka mu buliri nadduka n'atumira ebintu okugenda eri mu ddiro gye yali asula ninga nti nti ze nimuleka omukyala kubanga namwesonyiwa kati batandika okujonyesa akaana kano olw'okuliikinga kali mu senior 3 kaweeredde katuse mu senior 3 akaana ako kati mukazi fact alina n'abaana be babiri nga ngenda okugendayo nga nsanga bamusuulidde ebintu ebweru genda okuntenga ensi nga mukwata nga muteeka ewaka ewange ewa mukyala wange bwe bazaalibwa n'ono omukoddomi wange eyayagala ono alinga mwannyina nga bampabira kawaala ku poliisi baani abawaaba ono omukazi ono gy'omulese oba eri gy'omujje gye mujje mwami kwezi nti yawasizza omwana w'essomero yamupangisiriza ennyumba n'amuwasa bakuwabira ku poliisi ekawaala awo ekawaala wennyini we bampabira yakutte akaana ka senior 3 akawasizza akapangisiza n'ennyumba alutambuzza abulidde n'abeewaabwe yamufunisa n'olubuto biki bigambo bibadde bingi nnyo kati abekawala ku poliisi bagunjufu nga bankubira essimu mwami kwezi yegwe nalinda ku ABS tiyenze ssebo tukwetagako wano ku poliisi ekawaala anga nvuga mmotoka nga ŋŋendawo
nabasanga ali awo n'ekikodomi kyange kyali kya LDU nze nakiyamba nokiyamba nange era kyovula nze sikyayagala kuyamba bantu nakoowa kiri awo mukazi we yamuwasa kati ne taata w'omwana olwo alabise okuva mu pitu nali simulabangako taata w'omwana bulijjo talabikanga simulabangako awulidde birimu okukwata omuntu byanimbamu nokase nemugamba naye kisajja gwoli kisiru nakivumira ku polisi nemugati omwana muweredde okuva mu piwano ekisajja okivumaavuma nkivumaavuma kigamba nti omwana wo muweredde okuva mu pitu sikulabangako mu kifo ky'okujja okuneebaza nti weebale kuweerera mwana wange bino bye bikuleese nga abapoliisi bangamba mwami kwezi omwana aliwa konze kambawo enamba ya mukyala wange mumukubira aleete wano omwana nti omwana ali wakawuwo konze omwana ali wange awoyo omwana yamuggalira ebweru oluvannyuma lw'okwagalana ne mukoddomi wange kati omwana bamufuula ekizibu omwana bamuteekako bino byonna bino olw'okuba omukazi yaswala nga bakubira mukyala wange nti omwana omulina nti omwana mulina wano ewaka ng'amuleeta babulyawo ng'omwana atuuse nti obeera ludda wa nti mbeera wa maama enansana nti kiki nti maama oyo yali anzigalira ebweru bino ne bino ne bino omwana wasindi asiri omuggalira ebweru oba tomusindise mu basajja gy'oba omutadde oba omutadde kaakati poliisi bw'ebitegeera neeta n'okutya omwana ne bamubuuza okugenda ne kitaawo oba okusigala ne taata wo naakuweerera oyagala ki tinze oli kitange simumanyi ŋŋenda ne taata wo nampeerera ne bafuba nnyo omwana ne yeerema omwana ne bamundekera nadda yeewaka era omwana yali asomera mu kisulo era yamalira mu kisulo n'agenda n'afumbe kakati embeera eyo ogiraba kati embeera eyo singa yagwa ku zuula n'amuteekateeka ng'ateeseteesa omwana n'amuteekateeka gwe gamba kino na kino obeera mabega wa mitayimbo wakati gwe abapoliisi bakuyita mu buntu bo baali professional ate nga n'omwana ali mu mikono mituufu mu mikono emituufu ali waka kuba ffe twagala kugamba Hajjat zuula obulagajjavu ye tabwerabamu omwana bw'aba yakozesebwa omulundi ogutali gumu naye agamba abeera naye ate Haji nkugambye maze n'enzirayo nga nze akulira oludda oluki oluwabula olulwanira eddembe ly'abasajja nembuuza Haji waliwo ebitukalidde ku matameno wabweru banyumya emboozi y'e Mexico wagiwuliddeko omwana bamutwala e Mexico ayinza okuba gye bamukozeseza bamutwalako ne Mexico Hajjat agamba tekibangawo embuzi gye bagigirako abantu bebagamba nti yali mu bakateero bali bababaliani abamalayo ali ku woola eyo ya Trump gyagala ozima Mexico ne America ng'agenze kukuba gundi naye Hajji agamba omwaka mulamba n'ekintu emabega omwana lwe yafuluma eggwanga ne mmoga kati njagala olumbeere ku ntono ekituufu omwana ono yafulumako eggwanga n'aŋŋamba amazima gali nti Hajjat yakwata omwana we oyo n'amusindika wabweru w'eggwanga naye bwe namubuuza nagenda n'enkomawo ne mmala wiiki nnamba nga siraba mwana oyo ate nga ne Hajjat talina kyamunnyonnyola bwe twayingira wiiki ey'okubiri ne mubuuza omwana Nisha yalagawa nga tayogera bwe waayita ebbanga n'aŋŋamba nti ekituufu kiri nti omwana baamuntwalira mu Amerika nga tagambyeko mukulu munne teyaliiwo ate omwana wa naye mukulu munne tomukubira ssimu abadde awerera omwana ko ye nti nga bw'olaba omusajja nti mukkakkamu n'anyonya nti ate n'abaana n'amugamba nti kakati omwana gye baamutwala abonaabona naye nga ye Hajjat anyumya Amerika nti aha kati ki ekyaddako nti omwana ono eyamutwala okumuzza agamba alina sente zayagala naye zaataddemu so teyamuwamba wabula eri gyali baagala sente okulifandinga sente zaabwe ne mmugamba obukakafu buliwa n'aŋŋamba waliwo omukyala bamuyita Farida awo ekyengera nga bwe bayita ewattaamala emirundi waliwo bbaawe ne muwala wa Farida nti babatwala bameka babiri
nga bagenda kutambula n'oyo baawe era batambula basatu nga balina omuntu abakonekitinze owulira gwe bayita Kazibwe naye wano Hajjat olw'okuba baali bayagalanako ne Kazibwe nga tagamba Hajji nti Kazibwe gyali mu kifaananyi amulaga nga ataliyo amulaga muntu mulala era n'agamba $600 n'alukwata n'alumuwa omwana n'akomawo oluvannyuma nti eri gyali biganye naye $600 zaali zisobola okukomyawo omwana no $600 zaali nti oli tezaali zakuzza mwana wabula nga bw'ogamba nti omwana ono namuspendinzeeko ka medical ne kino naye sente zange ezo muzikole ki muzimpe kati biye ebirala baali babisasula $600 Hajji n'alukwala n'aluwa omukyala omukyala n'aŋŋamba naye kiwezaako omwaka ogumu n'ekintu emabega ne mmugamba kati bwe yadda awo n'abeerawo ne mga kati luno lw'okomyewo mwayomba kumala bbanga ki n'aŋŋamba nakomawo mu June w'omwaka gwe naye yali yagenda yakoma okuba mu Uganda mu November w'omwaka guli n'akomawo mu June nga wayise emyezi 7 naye mbw agenda okudda nga Hajjat yakyukamu akatono mu mbeera nga laavu tekyajja tamutegeera ne mmugamba nga ak'omuntamu okafuna n'aŋŋamba ye ng'akalya mu bujjuvu naye nga omuntu ono bwe tuba tunyumya omulaba si yali awo kabe tujja tutambula olunaku lumu era emboozi gye ngenda okukomako okunyumya eno eri wano wokka aginyumiriza nze nzekka exclusive tolina wogenda kugijja walala ne mmuga kaakati entabu eva ku ki okutuuka wano kuba mwana yaga mwali mumaze ebbanga nga muyomba n'aŋŋamba mba neefukula mu bintu mu nju nga woba onoonya kino bikingwa mu drawer ingwa ku fayiro ezimu nga mulimu national ID kuliko Zuula oba Nakisuyu Kazibwe naye Kazibwe ono baali beeyagalako mu 2017 era ne baawukanako ne Hajji emboozi naginyumya ate agiraba akebere ku YouTube yange ya Nuruddin neyo kweri kaakati bwagiraba n'amuga waddamu n'okolagana n'omusajja ono ne mugamba olwo national ID yo ng'eriko ki n'aŋŋamba ID yali mu fayiro twali twakkirizigana ne Hajjat nga yafuna looni mu banka ng'alina obuyumba bw'amaliriza awe waka ebweya ne mmugamba looni bw'oba ogifunye nze nja kugisaaviisinga gifune olwo mu gw'omukaaga eyo akomyewo looni kati looni bwe yagikebera ng'eri bweti looni ng'eriko top up nga yaddayo n'afuna top up n'akola top up ku looni gye yafuna naye nga garanta Kazibwe Hajji n'amugamba nkuteeredde wano na ID gye wagira erina okuddayo mu mannya gaayo amatuufu ekyokubiri garanta ono bw'aba yagira looni mugyekolere ki mugyesasulire okuva ku olwo olunaku tebaddamu kufuna mirembe n'aŋŋamba obuzibu buva ku looni nandaga muntu mulaga mumanya nti bakukuta naani ne Kazibwe n'aŋŋamba ebbanga eryo lyonna libadde ne mubuuza kati ak'omuntamu obadde oyimbako ku nnyimba za liripa z'enkudde n'aŋŋamba okufa Hajjat ng'ate mu kugunyaawo ne mmugamba kaakati waliwo abalina okutya nti Hajjat bw'aba mukugu ayinza okukozesa omwana we n'amukwata neyejjamu enkwaso babadde babinyumya neyekkamamu enkwaso zo abakazi bakikola nnyo n'azisiiga mu mwana owona otya Hajji mulese afudde anti Hajji mulese afudde anti bwe banga bavaawo Hajjat abadde yeewungulako n'avaawo awo anti wulira Hajji agamba n'ekiro kye baamukwa olunaku olwo yava ewaka okusiibula yali yasiza agikuba mubuuzizza mu bigambo bye Hajji nga yagwa ku kizibu
Angambye nali nasuze njikuba gittamu muntu Katonda wange bwe njikuba ne bukya naye ng'emisana tusiiba tuyomba naye kirunga wabeera wakalembereza tagaanira byala abigaba Hajjat mbu tamulumizzaako nyize nze nyigira ddala Hajjat ebyala abadde abiwa Hajji n'abikuba bisengula aŋŋambye n'olw'essande Hajjat lwe baafuna obuzibu emisana yali yasuza akuba byalo ayita Kyegundi Masaka Mpererwe mukono muki namugamba nti kati nno bw'oba obadde wabikuba ng'oli yakwebakirira bulungi asobola okuzekkamamu n'azejjamu bw'azejjamu n'azisiiga mu mwana bwe bakebera bati balaba nga ziri mu mwana oba gwe naŋŋamba lwaki tewakiŋŋamba muludini naye Hajjat naye ayinza okuba nga takirina teyakirowooza Hajjat yali alowooza kuba ebbanga lyonna omukazi kyakuteekako abadde akikuteekako nekikola ki nekikukwata teyakirowooza jinga bandi badde bamutadde mu kaseera kubanga tewakyalina bwe bajja nkwaso enkwaso tezikyasobola kufunika tezikyadda kubanga enkwaso Hajjat abazifuna ekiro ekyo kensembayo Hajji mubuuza Hajji naye kankwate esimu n'abantu nga bawulira kiroke coach kale mpe dakika 5 nange ndimukukkirira kiyitirivu Hajji kanzikirira omusajja ngende Hajji mubuuza kati abantu balina okutya ka video nkatadde ne ku TikTok yange katono nnyo ne ku YouTube tugenda kassaako abantu balina okutya omukibuli singa ova mu kkomero omukyalo ono tomuddire nze badde siruma mu bigambo naŋŋamba wallahi ya Mungu nurudini sisobola kuva mu bantu oyo omukazi tanjagalangako ne mubuuza takwagalangako naŋŋamba nakitegedde n'akakimanya omukyala yanfunamu malira bizibu bye Hajji agamba akitegedde Katonda bw'amuwa second chance omukazi yamwagala mu malira bizibu bye so si kumwagala nti amwagala ne mubuuza naye bagaye bamaze ebbanga nga bakubuulirira njogeddeko ne maama wo nagamba omukazi naŋŋamba namwagala byaddala ng'omuntu ne mugana ne bakubuulirira Hajji n'olema naŋŋamba nayagala omukyalo oyo ng'omuntu nga mpulira ne imaani enninnye nga mpulira ng'obusebe bwagala yagala omuntu wo byonna naga njagadde Hajjat oyo amulinamu abaana bameka 2 talinayo mukyala mulala mukyala wo omukulu ate abo bonna era kyensemba nayo mama Fina akikuttemu mama Fina ngambye ekintu akiyingiddemu omukyala alina amayembe mazito gogera Luswayiri Lulingala ono nakisui alina amayembe Hajji tali yekka era bali mukulwa ensi eri mukulwana kulaba nga bamutaggululako kizibu naye ndi naga amayembe makambe gagate tuva wano Hajji era tuli mukulwana tetumanyi oba kati mama Fina akoze ati amayembe agakutte ali mugakwata ate agambye omusajja ono alina kuba naye kati mama Fina teyekolera maketi atata Hajji amuze uwe mama Fina ngali simu wangu ati yekyagamba kati omusajja bwoti atalina tabbu omukakkamu bwatyo lwaki abayita mutwala abitekisitani abo tabagala yaŋŋamba nti yalaba ku mugongo gwa bitekisi wano n'agamba ekimukutamya kiki naga musajja ajja kunfiira mu magulu nemugamba Mafina naŋŋamba oli omusajja Hajji omulaba era ŋŋambye nti oluddako letudda mu kooti bamuwewo space abakazi bonna abaliwo nga balumirirwa Hajji babeere banjulukufu baagala Hajji oba baagala bamulumirirwa bakome kumulumirirwa bwamujja mu kkomera bwamutwala Bulenga mama Fina alonze kiwedde agambye nti n'omusajja oyo laavu gy'alina newukakkamu yeetaaga omuntu agenda omushawalinga obushawalinzi n'agamba omusajja alina empisa ezo n'eddiini bwetyo n'omusasula ebyo mama Fina kwegamba amaze okumubbukinga agambye wuwe oluvaayo wiiki emu kumukubako nfuufu nga tugenda mu mikolo agambye Nurudini salawo ogira ku ludda lwa Hajji lwange ne mugamba muveeyo musale mwenna muli bange Hajji kaveeyo mama Fina amutwale mama Fina agambye kuba naye kyagenda okwesasuza okumuggyako ebyokola bye bamuteekako so kyekyo naye tuddayo mu kooti
nga 13 ku sawa 3 t-shirt nzitunda eza equity for men yes bawe namba abazitaga nwanirira abasajja bonna abali makomera basibo bulala n'abagalo tuyambako ku campaign tukoze ebintu mutuwereze ku sente mugule ne ku t-shirt abantu bazamba tubadde ku coating nga kyekyo 0 kasome namba eri 070 55 85 nkaaga musatu 0701 55 85 63 eye namba kuyita atasobodde kugenda mu kooti awereze sente atasobodde kufuna sente kugula t-shirt agulire fa bagenda agulire fa bagenda n'abalala mbalina webali nnyo ku namba ezo tuyiteko ku WhatsApp konna namba za kwezi ezange ezabalala zonna kubenga tutambulira naye twebaza Katonda ndi Hajji munange omagika nkubuulira oluse ebiseera ebimu ekizibu olaba ng'ekizibu naye ate n'ofunamu omukisa nze waliwo we baali bagoba n'akantu ke nagula awe wakiso mu paaka nenzimbamu obuduuka kati madamu baali bamugobawo nangamba mwami kwezi jangu nnwanirire gye yansindika okumulwanirira oli yampa birango yakati mwami kwezi bulijjo nkunoonya nkuwa ebirango n'oli muleka abeerewo tiwali amukwatako nampa ne sente z'ebirango okitegeera kakati mama Fina tebaba kuleeta Hajji ono mu kooti mama Fina yandi mujjewa okitegeera olaba mama Fina bwafunye mama Fina kyakoze njagadde kirungi kuba yasiimye aga omusajja omukakkamu bwati omuntu lugunyuutya oli amulaba mu bubbi ate mama Fina mulaba mulaavu laavu yene omusajja ali hore ali faithful omukakkamu abasajja bakuba abakazi omutayize no naye ono agamba nti bamutulugunya naga ati kati nza atagenda mutulugunya ngenda mwagala mukulu anakwata mu Hajjat mama Fina bwana akwata ku Hajji ono ye mama Fina nga ina laavu bali bonna mama Fina omumanyi agenda basikula amadala bonna abere bulungi nnyo kale mama Fina agamba bw'enfuna omusajja bw'atyo omusajja kisajja kyatu kakirabirire kamba sibulire wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukwatagane temuvaawo bye Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Vega Said, omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganye amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganye. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Vega enamba yange 0756599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoocha balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.